weekend eno ku Delta TV. Kurom Kagaluna mu program Mami eyakolamo. Nze Faith Nakitende Kityolwalira. Nakyawa okusoma kubanga nga bankuba nga tebamanyi lwakintuuka leeti Ngate ensonga yo nga ntuufu nga nina okuveeka ne tugenda ne tulima ne nsima muwogo ne tumusalasala ne mwanika yayina ndiizi kati nga nina okukola kalala kubanga mulimu walingo jja tukafutusa omusomesa nagamba kuba ate bakuba mu bigere wali omusomesa yankuba mu bigere ne munyiigira nnyo yakuba mu bigere embooko nnyingi ng'otosobola kutambula nalisaba Katonda funira omwami atagenda kumbulira munange ng'ampandikira baluwa ate nga naye baluwa ogenda era n'ofunayo mu baana b'okuŋŋaana nabo omukyalo omukulu ow'obuvunaanyizibwa n'akuyamba ojjidda mu baluwa mwalimu ki ye yatunulira olubereberye Katonda yalaba nti si kirungi omuntu oyo okubayo n'amufunira omubeezi amusaanira olw'ensonga eyo Katonda alabye nti si kirungi era alaba nga ggwe mubeezi kakati Mariamu ye yaddamu atya nga bamwadde abawulire yaddamu ndi muzaana wa Mukama kibe kunze nga bwe sikolerera abaana abaana beekolerere nze kyo era bakimanyire ddala omwana njagala mutegeke abeere nga ajja kwekolerera siyinza kutambula nzeka Yesu nga toliwo kusaawa emu mpaka 2 Mami eyakolamo ku Delta TV tukole